mbadde sigendangako omulago mu Cancer Institute. Mukwano gwange mami we mulwadde wa cancer yampereza ekifaananyi ennaku ezo neŋŋamba I must go and visit my friend ndabe ne ku maama we. N'ekinsanze Mulago Cancer Institute. Mr. President, if you know you are the president of Uganda, and deep in you, if you know you deeply love Ugandans, please sending a team yo to Mulago Cancer Institute. Chendabye Mulago mu Cancer Institute, it's unbelievable. Sirabanga kifo kina balwadde bali crowded nga Mulago Cancer Institute. Mumanyi abalwadde babapanga ng'embidde. Bebase ku floor wansi. Corridor zonna zijjudde abalwadde ku ttaka. 62 years of independence. 38 years of NRM. We deserve better. Mwe n'abaana b'essaawa zino. Yitake Mulago mu Cancer Institute ojjako abamaziga. Tunuulidde abalwadde abali Mulago abalumwa cancer amaziga ne gampitamu. Beebaka mu corridor, beebaka ku floor wansi. Honestly, sente zetuwa misolo ziragawa. Extravagance eri mu banene ba government. Ne bwe tusalako just 10% ku extravagance, we can fix these hospitals. I know this video jabatukako ba minister ba health bani abanene mwena. Ne some of us are ready to pay price olwebigambo betuwogera. Mu abanda bagenda celebrating Christmas. Boba togenze mu Cancer Institute Mulago nolaba ekiriyo. Actually today neyongedde kikakasa. Boba yagala okwebaza Mukama kyalako malwaliro. Boba yagala okwebaza Mukama kyakumye ng'oli mulamu. Genda ko mu mortuaries. Boba okwebaza Mukama kyakumye. Genda ko mu fume mutuziika mikwano gyaffe nga batama n'ebirundi abatugenzeeko omwaka guno. N'ekirala. Boba yagala okwebaza Mukama nti oyina emirembe. Genda mu makomero olaba abantu abali mu kkomera. Abamu yesse emisango baagizza, abamu nga baliyo kono Trump charges. As I summarize this, please, the President of Uganda, the Speaker of Uganda, the Prime Minister of Uganda, the Vice President, and all the top guns in this government, please send your teams to Mulago Cancer Department. It's unbelievable. Chendabye Mulago mu Cancer Institute sikirabanga. Abalwadde beebaka ku floor wansi. Abali ku butanda oyinza okugamba butanda bw'abaana ba Nasale. Ayi Mukama, teeka omukono gwo ku Uganda. Ne tuswadde nnyo mu maaso ga Katonda. Emyaka 62 abazungu nga bavudde wano. Emyaka 38 GNRM. Abalwadde basula ku floor. Obutanda bulingango obwana buno bwana obuli mugundi obwana buzaaliddwa nga tibutuuse. Abalwadde kwe basula. Mbasaba bobola le video eno. Sitera kusaba watu sharinga video. Please share this video so that the entire world can watch this video. But I'm really disappointed. Extremely disappointed. Sente zetuwa musolo ziragawa. If we can't help the needy, if we can't help patients, bachibe tunayamba. Njagala nnyo omuntu ne bwaba atuusa akaseera ng'agenda ave mu nsi muno agambe nti eddwaliro mwe baazijjanjaba lyagezaako ne byagana Buganda. Video eno ngikoze ssaawa 4 n'ekitundu ogw'ekiro ndi waka ne ndi very disappointed. The level of extravagance eri mu gavumenti eno sigirabanga. Mutunulira abanene mu gavumenti balina ziridi cars, balina ezigulawo amakubo, ezimu baziwa ba girlfriend zaabwe, abalala bazikola ki. Ezo zonna ssente ze mwonoonera mu ssente nga mugula emmoloka eziri useless to this country. Zaali badde sobola okufixinga Mulago. N'ekiswaza nnyo. Buli omu asabire munne.